amawulire getufuna si malungi era ng'omubaka Shamim Malende azzeemu okugwa wansi w'ekigo. Kinajjukira nti omubaka ono abadde naye yadda ku babaka abagamba nedda tulina okulwanyisa enguzi era nga enguzi abadde agirwanyisa emisana ekiro era nga yasaba mukulu Mathias Mpuuga Nsamba naye aveeyo yeetonde. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obajjukiza n'okubategeeza nti ate omubaka Shamim Malende obulamu bwe buli mu matiga. Naye nga oyinza okubuuza nti ani atuusizza obulamu bwa Shamim Malende mu matiga? Ye mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, oyo gwe tumanyi kagiiko nattabula, anti yatabula wano buli abamwogerako yeewaddeyo nti ajja kubazikiza, ajja bajjawo, naye nga ye yaani agenda okugjawo buli omu? Mathias Mpuuga Nsamba, abantu bakutegedde, abantu bamanyi gwokolera, abantu bakuzize, baako oweekuma. Ekiyinza okugamba n'okusaba nti tokyalina kyozza, wayonoonye, wapama n'olinnyamu, ekyo kyaggwedde kyawedde. Naye abantu beesonyiwe batambuze ebintu byabwe nga bwe balina okubitambuza. Mukyala Shamim Malende akola nnyo n'okusinga mmwe abeeyita ab'ebitiibwa. Shamim Malende yaggyayo abantu mu makomera, abasibiddwa, abaana batalina busobozi bw'okufuna ba lawyers, yatuyamba n'agenda mu makomera. Shamim Malende afaayo nnyo okulaba nti abantu bafuna eddembe lyabwe. Kyova olaba ne His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yamuwa obwa minister ku human rights mu gavumenti ye ya Kyagulanyi Ssentamu. Naye kakati kitumalako amaanyi okulaba mmwe ba Mathias Mpuuga Nsamba ate nga muli mu kumulwanyisa. Bannange kyewuunyisa ate era kyennyamiza. Naye nga twongera okujjukiza buli omu akola ebikolwa byali mu kukola, twongera okujjukiza nti luno lugendo terukomye wano, lukyatambulira ddala, ate naffe tukyatambula nalwo. Gw'oyinza olowooza nti bakuwadde ekitiibwa, bakuyisa obw'ebitiibwa, ng'olowooza nti gwe ensi yeeweddewo. Naye twagala obbajjukiza nti waliwo amateeka agafuga national platform. Bwe tuba twakwatirwa mu nsobi ne tukugamba weetonde, ate ababagamba ekituufu ky'olina okukola tebafuuse balabe bo gy'oli nti ogenda kubasaanyaawo, ogenda kubajjawo, ng'era we mwepika eyo mwogera ebigambo byammwe ne mugamba nti buli anaatwesimbamu ffe Bampuuga, ffe ba DP, ffe basuubi ba DP block tugenda kumugjawo. Bannange kimalamu amaanyi, kinyiiza, naye byansi byakuleka, wabula ffe tumanyi ekituufu kikiri era tumanyi obusungu mubujjawa. Kubanga mwalimirirwa. Mulabye His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine avuddeyo situse, ate abantu bamwagadde, bamwayaende, bamwaniriza, bamuwadde omukisa. Mulaba nga abayiseeko nnyo olw'okuba nti mwe mwalimirira mu kusooka, kubanga Mpuuga ebbanga lyonna lyawadde. Mpuuga ebbanga lyonna lyabaddewo yali ki? Yatalina kyali mu paalamenti y'eggwanga lino, yatalina kyali. Naye olw'okuba bano abantu abakolera abantu baagala bajjako ku bukozi bwabwe, yembeera kati Onabusegenya gy'alimu. Onabusegenya ali mubaka nga ayagala okukolera abantu be, era bano abasajja bamufunako akatima akabi. Bwe batyo ne bamuwa obutwa. Kakati teyeeyagaddeeko, kali kwegamba ekisanja kyonna kimazeeko ng'ali mu kufuna bujjanjabi. Kikwasa ennaku oba kinyiiza. Kati munnange abaamuwa obutwa be bantu baffe bano be tuyitamu Bampuuga, be tuyita abaffe, kumbe be batumalawo. Bannange tubamanyi bantu mmwe, byonna bye mukola tubimanyi. Omwezi 10 omwezi gwa March omwaka 2024 wenjogerera wano essaawa 8 kwa kayitako eddakiika 35. Live eno ngenda kugikolera eddakiika 3, bw'eneeba esusse nnyo ejja kgenda mu ddakiika 4, kubanga nkimanyi nti internet naddala ffe wano mu Uganda eri very expensive. Era naye mabegako bwe twadde tusisinkanye bannamawulire abamu abakola emirimu gyabwe ku kkanisa ya All Saints Nakasero, bwe twadde twetabye mu Thanksgiving eyo, ebimu ku birowoozo bye twasinze okufuna nti internet eri very expensive. Bagiteekako emisolo mingi nnyo ku data, so kireetera abantu okuba nti tebasobola ku accessinga information oba kufuna information nga bakozesa emikutu olw'ensonga nti internet eri waggulu. Ensi ziri ezaakula zaateeka amaanyi nnyo ku digital space
n'okulaba nti zisobozesa abantu bonna okuba nti babeera ku mitimbagano okusobola okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yonna okusobola okubeera innovative okusobola okuba nti abavubuka bakolerako ebintu bingi ne beekulaakulanya. Mu Uganda emisolo gikyali waggulu nnyo ku internet gisaana ne kikka wansi oba ne givaawo okusobola okusobozesa abavubuka okukozesa internet okufuna ssente okutundira ebintu abantu okutunda ebyamaguzi byabwe wamu n'amawulire okuba nti omuntu asobola okugafunira ku internet nga tafunye buzibu n'okwanguyiza bannamawulire abakozesa digital platforms eza online okuba nti basobola okutuusa amawulire ku bantu nga tebafunye buzibu bwonna. So n'olwekyo tubeebaza okuba nti muwaayo data wammwe ne mubeerako ne muba nga mugoberera ensonga zino. Mpozi ekyenjagala okugendako olunaku olwaleero ngenda kusinga kwogera ku nsonga bbiri. Ngenda kwogera ku nsonga eziri mu paalamenti ya Uganda mu bufunze era njogere ne ku nsonga z'abakyala mu Uganda. Naye buli kimu tugenda kikola mu bufunze. Naye nga sinnaba kutandika miramu egyo munzikirize okuyozaayoza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne maama Babi Itungo Kyagulanyi. Olw'okutumakinga proud nga bannayuganda nga bayita mu film eya Bobi Wine The People's President.
eragira ddala embeera Uganda gy'ebeera mu kiseera ekyakalulu oba okubeera nti firimu eyo expose kye tuyita electoral violence oba ebibeera mu kiseera ekyakalulu ate ng'ekiseera ekyakalulu kiba kikulu nnyo abantu ne baba n'eddembe lyabwe kuba kyekiseera kye beexercising eddembe lyabwe okulonda abakulembeze be baagala babakulembere n'olwekyo tubayozaayoza bakama baffe olw'obuwanguzi obwo mwe mutuuseeko kuba firimu eyo it's not just a film, it's a documentary about Uganda. It's a documentary showcasing what is happening in Uganda. We are very proud of you, and we know you're taking our story to the world, and we are proud of you. Tubayoza awards eziwangudwa. We know it is not just the awards, but it is a story told to the world. Maybe oluvannyuma lwa firimu eyo n'ebirala byonna amaloboozi ago okufuluma Uganda eneebeera nga buli muntu ategeera bulungi plight yaayo okusobola okuba nga ataasa munnayuganda asookerwako asanga okunyigirizibwa wano na wali. Ekyokubiri, njagala okuyozaayoza ekibiina kyaffe wamu National Unity Platform naye n'okusingira ddala omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu okulaga ensi nti abakyala tusobola. Olwaleero we twogerera omukulembeze yalonda ow'ekitiibwa Lina Zedriga Waru okubeera nti essaawa eno ye acting president ow'ekibiina kya National Unity Platform. Lina Zedriga Waru ye deputy president waffe owa Northern Region era nga y'omu ku bakyala njasabikku abaludde mu struggle abamentorinze abantu bangi ab'amaanyi era ffenna kwe tuyigira kwe tusomera era be twebuuzaako. Tuli basanyufu nnyo president wamu ne maama Itungo olw'okulaga eggwanga nti NUP esoosowaza abakyala era eraga nti abakyala basobola okubeerera ddala ku mwanjo. Yogayoga maama Lina Zedriga Waru, tukwesiga, tukimanyi nti osobola bulungi okwata fulaga yaffe president waatali mu nnaku ze yakwasizaamu. Era mu kkowa lyerimu njagala okukozesa omukisa guno okujjukiza bannayuganda mwenna nga ngeze ku nsonga y'abakyala nti nga 8 March wabadde okukuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna era Uganda yeegasse ku lunaku olwo naye nga okusingira ddala bwe tutuuka ku lunaku luno olw'abakyala ekisingira ddala obukulu tuba tutunuulira olugendo lw'abakyala wa gye tuvudde na wa gye tulaga. Ekyokubiri tuba tutunuulira okusoomozebwa okw'amaanyi abakyala kwe tuyisemu ne kwe tukyayitamu era twetaaga kukolera ki. Olunaku olw'abakyala tulutunuulira okulaba nti abakyala successes ki ze batuuseeko, biki ebirungi abakyala bye tutuuseeko era nga tutunda ddala okuva ku mukyala asookera ddala waggulu mu bukulembeze okutuukira ddala ku mukyala owa informal sector oba omukyala atunda mu katale, omukyala atundira ku kkubo, omukyala abeera ewaka atavaawo gwe batakkiriza kukola oba akolera emirimu gy'ewaka, omwana omuwala asoma mu ssomero, omwana ya dropping out. Tuba tutunuulira the girl child and the woman generally. So olunaku luno olw'abakyala tuba ng'abakyala tulina okwefumiitiriza ennyo okumanya biki bye twetaaga okukola ng'abakyala okusobola okweyongerako naddala mu nsonga zaffe ez'ebyenfuna, mu nsonga z'okubeera n'eddembe lyaffe mu maka oba okuavatinga kye tuyita domestic violence n'okutukwata oba okuturepinga oba okutusobyako abo batannaba kwetuuka. Tuba tutunuulira embeera abakyala mwe tuzaalira nti ddala abakyala tukyabonaabona nga tufiira mu ssanya, abakyala tetulina bikozesebwa nga tugenda okuzaala, abakyala tetulina mmotoka yadde ez'ambulensi ezituyambako okutuuka gye tulaga kyokka nga n'abasawo balina otukwatako abakugu bamuswabwa ate nga basiiba beekalakaasa okuba nti tebasasulwa bulungi. So abakyala tukyalina okusoomoozebwa mu field y'education. Tutunuulirayo ne tugamba ng'abakyala mu education tuyimiridde tutya, obubangufu bw'abaana abawala buyimiridde butya, abakyala obutasosolebwa nga babwebwa emirimu kiyimiridde kitya, abakyala lwaki okusoomoozebwa okuba nti omukyala alina kusooka kujjamu mpale ye okusobola okufuna omulimu, ekyo tukikoze tutya okuba nga tukirwanyisa. So n'olwekyo ng'abakyala tuba tutunuulira ne siteeke yaffe mu political leadership, abakyala mu bifo by'obukulembeze twongedde tutya abakyala mu bifo by'obukulembeze ate n'abo abatudde mu bifo by'obukulembeze obaffe tusisse tutya bakyala bannaffe, tuleese tutya eddoboozi ly'omukyala nga lyogerwa libeere nga liwulirwa ate ensonga z'abakyala zikolebweko. So bwe tuba tuli ku Women's Day tuba bagazi
ate ng'abakyala twongera okutumya tugasizza tutya Uganda eyawamu ng'abakyala oba ensi eyawamu ng'abakyala abantu baleme kugamba nti abo just bakyala babeera ku nsonga z'abakyala bokka twagala tubeere ku nsonga zaffe ng'abakyala tubeere ne ku nsonga z'eggwanga Uganda era tutunuulire ensonga eziri mu Uganda n'eziri ebweru bwa Uganda bagambe nti abakyala ba Uganda abo boolaba bwe booyimirira okwogera ensonga bagisimba nga bagyogera naye bayasimba ku lw'obulungi bwa bannayuganda bonna abanyigirizibwa fenno mu busiraamu mu Qur'ani y'ekitiibwa Allah yatugamba nti agenda kuweera abantu abo ejjana abo baana abasaasidde baana abasonnye ebyabasobako era n'agamba nti abo abasinga okubeera abalungi abasinga okukola emirimu emirungi babe bagenda okuyingira ejjana singa minzaaniyo eneesangibwa nti ebirungi bisinga ebibi obungi Allah agenda kuteeka mu kusaasira kwe bw'anaaba ayagadde obeere oyingira ejjana era Katonda n'atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti tewali muntu mu nsi atuukiridde buli muntu yenna musobya naye asinga obusobya obulungi mwaba abasobya y'oyo eyeetoowaza era ne yeetonda n'olwekyo nkujjukiza mukyala munnange munnayuganda munnange oli mukyala oli mwami making sure nti weetoowaza buli ssaawa yonna gikozese funawo akaseera weetondere Mukama Katonda ebyo byokoze ebibi mu lwatu ne mu nkukutu ebyo byokoze mu bugenderevu ne mutali bugenderevu ebyo byokoze emisana n'ekiro ebyo byokoze okunyiiza abalala ng'ogenderedde oba nga togenderedde tulina kutambulira mu kwetonda kubanga ensi bwetyo Katonda bwe yagitonda n'olwekyo mbadde nkireeta lwa nsonga ki Katonda bwe yali ayogera ku jjana teyawula abaami n'abakyala yagamba ajja kuyingiza abakyala ejjana n'abaami ejjana kitegeeza nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okukola ekituufu tetugamba nti nze kasita ndi mukyala ne bwe nkola bwe nti bajja kunziriramu yadde oli mukyala olina okukola ekituufu olina okuyamba abanaku abo abakuliranye obanga olina ky'obasingako yamba ku bakyala banna abali mu bwetaavu yamba ku bantu abaliko obulemu yamba situla eddoboozi ly'abo abanyigirizibwa tosekerera muntu ng'olowooza olina ky'omusingako ayinza okuba ng'olaba nga gwe amusinga obulungi naye ng'akusinga omutima omulungi oyinza okulowooza nti omusinga okulabika obulungi ate nga mwana wattu mu bantu abalaba ate ye yakusinga abakyala mulekerawo okwepimaapima olw'enkula yammwe olw'ekika ky'omusajja gwe mulina olw'ekika ky'omulimu gwe mufunye nedda abakyala tutandike okuba nga tumanya buli wobeera ng'olinako ky'osinga ku banno oba ng'olinako ky'olina kikozese kuyamba abakyala banna abali awo oyambe n'abantu abali mu bwetaavu lwekyo bwe tuba tuli ku Women's Day mu nsonga z'abakyala tuba tutunuulira ebyo byonna omukyala agasiza atya mukyala munne omukyala wadde ate ekyokulabekayo ekirungi eri abaana abawala omukyala agasiza atya community yonna nga tagisosodde omukyala abadde wa mugasa atya mu maka ge eri omwami we eri abaana be eri community mwawangalira wamu n'eddiini ye kikulu nnyo oba wamu n'enzikiriza ye omukyala otoola ekimu kya 10 otoola zakatul maal otoola saddaaka okuyamba ku banaku yes bwe tuba tuli ku lunaku lw'abakyala ebyo byonna tubitunuulira ate nga tulina n'okulezinga amaloboozi baabo abanyigirizibwa tulinawo bannaffe abali mu makomera era families ennyingi ekyokujaguza olunaku lw'abakyala tezaatawanye na kulwegattako era nga naffe ba activists oba ffe bannamateeka abasiiba tulwanira abantu okubajja mu makomera ku bwereere kyatukutteko nnyo okuba tutuuka ku lunaku olw'abakyala 2024 nga bakyaliwo abakyala abali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi ng'abaami abamu bali mu makomera ng'abakyala baabwe bali eno ebweru tebasobodde okukuza olunaku lw'abakyala oba okulweyagaliramu kubanga tebalina yadde ekyokulya abaami be baladiriranga amaka naye nga kati bali mu kkomera tukozesa guno omukisa okugamba nti kyekiseera okubeera nga abantu bonna bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi bateebwa kubanga buli muntu akimanyi ensonga za byabufuzi babeere nga baweebwa omukisa bateebwe kubanga bambi tebalina musango gwe bazza ate ne bemutadde mu kkooti temuli mu kubawozesa temuleeta bujulizi nze Shamim Malembe nsiiba mu makooti nga tulwa tweyanziza nnyo Honorable Shamim Malende ensonga bw'ate bw'agyogedde bw'ate bw'atubuulidde ebigambo ate ng'ebigambo bino tumanyi nti bangi tebaagala tubiwanye bangi tebaagala tubifune naye Shamim Malende tukwebaza okuba nga okyasobola okuvaayo n'osomesa abantu n'osomesa bannayuganda abamu nno oluusi tetutwala budde kwekkaanya oba kusoma bintu binne nga
tukakatako okusoma ebintu bino ntubitegeera ntegeera abasajja betulinga nabo betukwatagana nabo kiki batulowoozesa ki lwaki bakola bye bali mu kukola ensonga ezo zijja kuba nnungi nga tuzikwatidde ddala kisajja kikulu era nga tuzikutte wamu. Era tuli basanyufu nnyo eri abo abantu bonna abakoze ekisoboka okulaba nga bakolaganira wamu boogera kimu naffe era nga tutambulira ddala ensonga nga bwe tulina ozitambuza. Tusuubira nti nga bagamba nti agali awamu agaluma ennyama. Tujja tutambula n'abo abatonotono abaagala tutambule nabo ate era abali ready okulaba nga tutereeza eggwanga. Ffe tumanyi bulungi nti tulina kukolaganira wamu ne tutereeza eggwanga. Tetulowooza nti bano abanoonyeza ebyabwe abaagala okubba abaagala okutugumbula nti bagenda otutwala mu maaso. Ffe nga bannansi ffe bagenda okwetwala mu maaso ate tusuubira nti guno omulamwa gw'okwenna tugulimu nga bannayuganda awamu ffenna wamu.